kakati cabinet eno wetaaga okuba nga okozesa galubindi mpanvu binoculars okutegeera kyetegeeza naye erimu ebibalo bingi erimu okuzimba nebaamu n'okuteekako ekiwero kusala speed nga speed bagisala luddawa Pieroyu gyentandikidde nga bagisala ku Pieroyu speed bagikendeeza ate at the same time n'okuzimba ne bagizimba Pieroyu byonna biri mu cabinet eyo kakati bagisaze batya speed katutandikira awo expectations z'abantu zonna zadde zirowooza nti Pieroyu genda kudominatinga ki cabinet abantu babadde balwanagana ne General Muhoozi betumanyidde ddala obulungi twali tubasuubira kukomawo bakomyewo Chris bali omunsi bamulinyisiza amadaala akabonero akalaga nti waliwo ebitanakolebwa mu Pieroyu jjajja bye yalaze yakyali overall yakyakutta ekintu ki jjajja bye yalaze kubanga ku level General Muhoozi kwadde akubira amanda bali omunsi twali tumusuubira kusigalayo kinkizi ne bali omunsi tazannya yaddizanga omuliro ng'aguzza omuliro oba bamume yagamba ye yasoma bwa dokita tombuulira alina PhD naye bali omunsi kyalina okumanya this is Africa ate gavumenti ye NRM yakiyeekera si NRM ya NRA kati tozimbya nnyo olubuto mbu wasoma nnyo tebikola eno gavumenti yakimakanika yapiga twende awava omusumali osibawo omuguwa maama nemutambula kasa muva mu ddenja kati oleeta nnyo bya bitabo tebikola mu Africa. I have a PhD in medicine. I was a consultant nga bakugamba ogenda okuloba bwa consultant bwobukolayo bakukkiriza okutulawo wali genda okuloba bwa consultant bwo ate jjukira oba wetaaga waliwo appointment ku continental level nga zeetaaga approval ya president yalina okukuterako omukono ne bamunyiga epeesa n'akuwanvuya n'olyoka osikatira ate Kanyehamba teyafanga yali agenda kubeera CJ1 wa C-series jjajja teyamumma omukono lwaki jjajja yamumma musajja wattu yagumumma kati this is Africa naafa nga asulisa ensingo yafa akolima this is Africa ebyobuyivu tebukola nnyo naye mukama yamusaasidde n'akomawo kakati olabanga era twali wano neŋŋamba nti General Muhoozi ono tulina omupima atuuseewa neŋŋamba nti kuzimba capacity bali omusi ono bwamulema ofulumya cabinet list ajja kuba tanatuleka nnyo mujja kuba mumuli kumpi ajja kuba tanagenda nnyo bali omusi bw'akomawo ajja kuba tanatuleka bw'atakomawo ajja kuba alina waatuuse ebya serious ng'abalese mu kuzimba mu kutusookayo kwata ekintu ekyo kyalabikidde mu cabinet General Muhoozi akyabulamu akyatwetaaga ffenna waba wakwata kintu akyabeetaaga tiwakyali aleme kwebuzaabuza tanabulirayo General Kayindo Tafiire yakomyewo oyo Tafiire ye talina tabbu oyo tali mu mandate yani ya Muhoozi ebyo Tafiire birala nnyo ne bwalekana n'akubamu Tafiire bya jjajja yabimala ebyo bya jjajja kati eyo point eri awo ekyokubiri mu cabinet muno tulabamu elementi lisiti bwefuluma bweti nga aba Pieroyu tebawera nnyo amaziga ne gatandika ozinibwa amazina negazinibwa nga tebalabako kabanda ate nga gwe baali basuubira tebalabako kabanda kati mu butalabako kabanda ku lisiti awo debate newanvuwa munafu namera muwangudde naye obutamanya bw'abantu baffe ab'ebyobufuzi kati jjajja nze namubaze nti ateekako ekigere ate bw'azimba at the same time Pieroyu yayingiza abaayo
ne bayobereka ebweru naye ate nga abali ebweru amaanyi bagalina. Abali ebweru yalese Kabanda amaanyi agalina. Kabanda agalina. Kabanda yavuwaza agaggawaza. Wow. Ate muna mubenezi gye munoonyeeko. Ate twakirabidde kwani teyayavuwaza Anita Among. Yamwavuwaza. Yamwavuwaza baawe. Okitegedde? Kati ye power. Kati Kabanda power tugibala tutya? Oli mu distance ki okuva amasanze egavwa? Ni Anita Among talirabira Kabanda obulamu bwe bwonna. Tasobola. Tayinza kumwerabira. Tasobola. Naye alina kumanya bumanya nti politics bwatyo bwatambula. Kati omuntu omunafu n'ow'amaanyi tukubala oli mu distance ki n'awali obuyinza. Kakati mu bantu abalondeddwa mu cabinet olinayo cabinet minister agula olutalo ku speaker n'amuggusa n'amufulumya office. Simulabawo. Simulabawo. Bonna badde bwe bati. Nga tuwalayinza na kunyega ku speaker. Okitegedde? Ni mama nabbanja olaba bati tasobola speaker. Ng'amusobola atya? Ne Jeje Kinyini yali atya speaker oyo golaba. Vaawo. Anita Among fu twamukubira Jeje. N'afuna embavu. Jeje kyogamba yali amutya. Naye abadde amutya nga talina bwamutandika. Osaaga n'okusaaga. Era ffe tuvangako ne General Talutalo. General Talutalo wa bulabe. Asula ku masimu. Agenda n'apika Kirunda. Akola finishing. N'amuleeta ng'ajjudde bw'ati. Kirunda agenda okutuuka ku seeti nga yenna abimba bubimbi bw'ati naye nga Jeno yamujjuza. Ajja mukubya emiggo gye. Egisigadde ogijja kukwata ttaka. Ajjuza Kirunda. Kirunda n'ajja nga tasalikako musale. Nga yeesooza n'okwesooza. Alwalira zze. Aliko gwe babidde ettaka lya taata we. Kirunda olwalira zze ng'aliko n'obumansuka bwe buti. Konze kiki? Lero ngoza omansuka naye nga Jeno yamujjuza bw'ati. Jeno Talutalo tomwepankirako. Kakati omuntu eyakuba Anita n'amufulumya toyinza mugeraganya ku cabinet minister. Toyinza muyeeyo ebyo mbu teyafunye bwa minister. Kubanga sente azifuna. Oba tomanyi bumanya. Ekyokubiri Kabanda atambula atya? Kabanda atambula Prime Minister amusingako kati. Prime Minister asingako Kabanda katono. Konvo yagirina. Bulungi nnyo. Eya military mu maaso n'emabega. Kabanda wa for you. Kabanda oyo. Muzibu nnyo. Nga w'amaanyi. Si wa bulijjo. Kakati fa tuba tutegedde nti olina power tolina. Wakakolayo ku mirimu emeka n'ogiggusa. Ogwa Kabanda yagugusizza. Nitugulaba. Kabanda yagugusizza. Omukazi yamuwunzise. Omukazi nga ne jjajja amutya. Ate kye kinewunyisizza. Okubanga jjajja atya omukyalo. Era abantu bonna abadde omukazi tiyalemerera Kadaga tiyamulema. Kazi wattu n'akaaba amaziga. Tiyamulemerera. Yamulemerera n'atulika n'akaaba. Kati ffe babinywera ffe kaffe tubadde mu ntalo. Paka gye ziggweredde. Era kati tugenze okumaliza nga tubanja. Nyenga nawe gye yakutuusa. Entaana wagitunulamu. Nasimbayo ekigere. Basimbayo ekitooke. Twasimbayo ekitooke ne Talutalo. Naye omukazi nga yali muzibu nnyo. Anti jjajja w'omutira obuyaaye kwe kuneguka omukazi oyo. Nti ono omukazi adde tandekaawo. Bamwongera kisanja kino. Adde tamulekaawo. Naye kakati jjajja abeera eyo abayaaye abalala ne bamulimbalimba. Ffe tubadde mu lutalo obwo abatuufu. Ne bamulyako ssente Bandulu Mwenda abo. Okiwulidde? Bandulu Mwenda. Ne bamulimbalimba. Ffe tubadde mu lutalo olutuufu. Kati Bandulu Mwenda n'akola n'obuyaaye. Natandika okugamba mbu basanzeyo emitwalo 42,000. Weebale nnyo. Operation wagibaddemu. Olw'okubanga awulidde waliwo bawiso bulowo ababanja ne bazisala bwe bati. Basanzeyo 40. Bandulu Mwenda. Emitwalo 40. Tategerekeka. Gosiruwaza olulako amatutu tuyita mbuzi. Kati ate boosi we Muhoozi agambye tukutte ebisawo n'ebisawo by'essente tukyabalamu. Tuyitibwa eri. Era juzi ne Muhoozi yeetonze ku lwa Andrew Mwenda. Yagamba jjajja nti emyaka gye mugimulemeseza n'okumanya ba conmen mbu Ssenfuko n'akola eddagala lya kansa ne sukaali.
mbune Magoge yakola ekyuma ky'eddagala wano Matugga buba Conman tiba Conman mbona ye ekyo ekimukozesa ekyo jjajja kubanga akaddiye nti akuze nnyo Muhoozi teyavudde ne yeetonda ku lwekyo naye agenda alambula establishment z'abakulu abo bayogera ku ground. Nandulu Mwenda alina apartment zazimbibwa ne Mmengo naye enfuna ye ate nga talina mulimu gwankalakkalira. talina mulimu si gwankalakkalira naye talina munamawulire agasakirako ziruddawo luli ali ku monitor nga tumanya ali ku monitor kati akolawa kakati mweyembeera nekibanga ebyo ebintu byonna olina obitunulira mu kabineti eyo. Kati ekisinze okukola obubi era ababalira Muhoozi sitegeera engeri gye babalamu ate kwe kumukkiriza n'ayombera mu kulonda kw'abaminisita. Ani yayombye? Muhoozi ku Twitter yeyombye dda ng'ate kiki oli omosi niwakwadde bakulonze tojja tweragirako tukyasobola okukyusa. Ekitegeeza Muhoozi tatuula wali mu lukiiko olusembayo kati ekyo yakiraze tolaganga wuzi okiwulidde ne kati yalaze wuzi corrective responsibility eyo omuntu yalisoose okuyozaayoza bali omunsi cabinet list nga bweri n'okugi owninga yalibadde MK butereevu kubanga kimukwatako nnyo kyabwe kintu kyabwe olw'ebyobufuzi bye kimukwatako nnyo yalisoose okuki owninga kati yagukubye omuti okubiyomberamu kyalaze nti bamuluupinze mu finalist takola ki tatunulayo kati yeekubisizaamu ebituli kiringa sekoko eri eyakanganga enkoko eziriwaawo buli ddakiika oba yali nkoko ekanga obusolosolo bwonna nze njokya n'oluwonzi luno mu njokya luno lujja kubuukya mu ngende mpola naye ne batuukisa ne bagamba musajja ng'atuli bubi tukanze nnyo omuliro guno tukwateko tulabe n'aleeta akati n'ateekako nga tekyokya Wankoko yagenda okuzigolokoka mbw akange bamubuuse bakyakkiriza kati bakyakkiriza kati evako lye teyalyongera mu kiraasi evako balyongera mu kiraasi okutuukana n'omutindo evako olimanyi ggwe kubanga evako bw'otalisiba ne linywera balisimulula ate n'oyiika balisumuludde kati yakoze ensobi y'amaanyi okuyombera mu lisiti omwo wakiri yandisirise yalisirise n'ayozaayoza abafunye kuba tiwali atamanyi nti muganda wa mukulu mutayi wa mukulu ani atunula mu lisiti eno esembayo lisiti esembayo kapeeka n'omukulu kyokola kyofa togabye yakomyewo bulungi nnyo nga talina buzibu wadde okitegedde ate nga abasinga badde bamanyi bagenze kubanga jjajja enonda ye abadde nga ayisaawo ebbanga nga palamenti emaze okweconstitutinga ayisaawo ebbanga lya wiikisi nga 2 kati abaagala obwaminisita n'abalobinze bonna baabo ku basawo abaganda ku basawo abakyoli ku basawo abalaŋŋo owulidde obubuzi ne buliibwa obukoko ne buliibwa balobisiti mu nkubo ne balya okiwulidde babishopu ne bafather ne baimaamu ne balya babeebuuzaako kwegamba ebijjulo by'emmere nebikola biba bingi nnyo luno jjajja teyabikkiriza ebyo wadde ekimu bwe kiti kuno teyabikkiriza yabakubiddewo lisiti nga tebanaba kweteeka waliwo General Lutalo yaŋŋambye bujjajja bamuloze nnyo mbunaava mu tayimingi mbugwe omusajja eddogo eryegini nerijja buli omwalo ga jjajja era nakugamba nti jjajja ye muntu asinga okulogwa wano mu Uganda tewaliwo omulala ate nga bamuloga be bana bamwetoolodde okusigala nga bakyaliwo jjajja yasinga okulogwa ndowooza mu nsi yonna saakugamba wano abantu nti nibaba nti abadde anoonya jjajja
naye bamuwadde appointment eyiseemu akeera asula ku muganga aluŋŋamya appointment ye agiruŋŋamye ng'omusajja amulabe nga malayika byayogera jjajja njiwaako amafuta enkyo omusajja mulina naye agenda okutuuka eri mbujjajja abuwuuta buwuusa obwo bwonna obulogologo bwonna obugenda ewowe anti jjajja yenegu tava ku sikuripiti ye kubanga alina obusobozi obubala ebigambo mu ebyo ebintu kasita oba n'obusobozi obubala ebigambo eby'omugenyi wazze tewali asobola kubiitinga kubanga mulimu ebigambo ng'oli njala yemuluma ayogera bibiri n'omanya ntya asooke bamuwa ekyokulya njala yebadde muluma era olumuwa kamere ne kajuyisi ng'atuya n'ekiwalaata n'obukowekoowe nga mukola mirimu ng'atandika kwayuuya ng'atandika kwogera bigambo bisiibula alinda baasa nti muzeeyi nno eno tubadde tuzze webala otugabudde ngoma yanjala ebadde mutawaanya abo bayitirivu nnyo katujjajja ku experience ye amanyi okubala ebigambo kati mwannyoko Nammeere ne mukulu Balamu babawadde ministry ya local government Nammeere yeetaaga okukendeeza ku sipiidi eyo oba atambulira awo Nammeere musambi temumuggyako maaso agenda kubeera musambi waki wankizo nnyo olw'ensonga alina pressure y'amawulire alina okugamentaininga nga gakola ki nga gatambula kati pressure y'amawulire eyo eruusi ekukozesa ensobi oba n'obeera innovative ng'omutindo gwo ogulinyisa buli dakiika okumeeting expectations zaki z'abantu kakati Nammeere ne mu palamenti namulabye yayakiddewo yayakiddewo kuba ye yabala nti nze saagala kubeera backbencher n'akibala n'agamba nze nteekwa okujja n'amasannyalaze eri ewaffe bayita bamanda mayaka amanda amapya pozi ye yeteekako sitooko mpya naye eri ewaffe bayita manda mayaka kubanga amanda amapya sawundi eba ya waggulu nnyo radio zaffe ziri ez'amanda edda mu kaseti mizindaalo ebiri ng'oteekamu amanda amapya owulira sawundi awuuma nga bw'avako mu sayidi eno bw'addako mu eno n'olyoka owulira bukombooti kakati Nammeere ajja kukola kati obuzibu bagenda okukola nabo bwe bagenda okufuna alina okufunayo b'ofiisa bakolerako amawulire waziridde tukuyodde abaloko gavumenti alina okubaako banywa naye challenge agenda okusanga eri egi buli kaawo at least ku level ya kaawo kubanga bakaawo bagagga nnyo mu Uganda wano nnyo sente bakuba nnyingi nnyo ba procurement officer mu district abo bamaanyi nnyo ba DEO bakuba sente ba district health officer ba district engineer bafulira ddala bakansala ne bakyamani ba 5 embwa obubwe zitalina makulu jukira bakansala baba P7 senior 4 anti wabawulidde mu kulayira balayidde afaani ne bamufuula afaani kakati Nammeere alina okutulaga awo nti kubanga alina obusobozi obutaputa document n'abasika yasoma lo okiwulidde oluzungu alutegeera bulungi nnyo asobola okumanya esente ezibbiddwa nezitakoze nawulidde poliisi ye ng'agamba tayagala kulaba bipapula tomulaga bipapula mu projekiti yiino twagimala tugende ku ground awo ayagala Nammeere okiriwa pulezidenti bw'amanyi okulonda abantu agenda kugendangayo ne kamera 2 tulage ekiri ku lupapula kewaza media tv nga weeri awo ekiri ku lupapula oba kyekiri ku ground kati naye challenge agenda okusanga gye mbadde njala okugamba currently buli kaawo alina godfather yamuleeta mu kintu yamuleeta mu office
kakati Nammere agenda kontagana ne interest za ba Godfather waggulu abamu bakamaabe bamusinga amaanyi mu kintu anti yali ku mulimu gwe ali mu ministry ye kugambye n'abasookawo nabo baali babalonda kukola mirimu ne batagituukiriza olwa factors ez'enjawulo z'osanga mu field. Nammere jagituuka Nammere tomuyita wa kuzannya anti kyenkugambye kubanga Nammere nze mukasokedde mbeera wano mu Kampala ye muntu yekka yakakuba full figure ekyo twakyogerako anti kyenkugamba nti si wa bulijjo si wa bulijjo era ze nali njogera naye ebimu ku byamunjagaza n'ova eri mu kyalo e Masaka n'ojja n'okola omulimu e Kampala weebale nnyo n'oddayo e Masaka mu matooke omwepankirako ye muntu yekka yakavuma ekivumo kinali siwulirangako mu bulamu bwensi kivumo ekyo kireke sikyogedde naye oyo si wa bulijjo anti obuzibu obuliwo this is a government si katale ka mubuulo olaba n'akatale k'omubuulo kakulemerera sentala n'akakulemya n'akakugjamu naye ng'obadde okola bulungi this is a government eriko bannannyini baayo era kyemmanyi ekyo Nammere ateeka okuba nga akikoze eki yavumaavuma Kabanda n'amukola bw'ati Kabanda n'aguma bugumi ng'abasajja bwe baguma naye ng'amuyuzaayuzizza bw'ati Nammere tomwepankako anti kakati yavuma Kabanda naye Kabanda is a trained cadre okitegedde kubanga Kabanda abantu no Kabanda oyo tebamubala naye Kabanda is a very dangerous player ajja tulyako ogufa ogunene wano abantu bewunye n'okwewuunya gye bujja mu maaso eyo kuba ku luno teyayingidde cabinet lwaki bamuteekateeka mulimu abasambi bebaleeta mu y'ekinaana nga bebakuba goolo empanguzi nakukutula twamuyina ku Man United oluganda shusha ziba zikoona 85 ne bamuyingiza Ferguson n'agamba woominga ng'omanye eyo goolo tekiriko wadde okubuuza mugenda okutuuka mu y'ekyenda ng'abakutudde kulasiti nga guggwa kati omupiira gwa jjajja gye gugenda okuggwera basambi ki bamaliriza nabo awo wali bakabanda kulasiti nga temwina kyakola dakika ziweddeyo jjajja awaayo ekintu jjajja awaayo ekintu dakika ziweddeyo kati bano Bannammere babaleese kuba ku bandobo baleetera yayinjale anti kati Nammere bamuwadde omuguwa wadde mba ogwesiba mu bulago oba ogukozesa obulungi ne gutwala embuzi ku nsi azze kuba linnya ye kakati wetunamalirako omwaka nga Nammere alina ebiwundu si mmwe munaaba nabyo ng'agenda batema endobo nze ate anantema atya ndi mu gavumenti nze ndi ku periferi ndi eno mukolako security kubanga ali ku sente zaffe zamuyiwa omusozi yayingidde mu kintu awo tulina mwogerako era abeere mwetefutefu okutweŋŋanga mu buvunaanyizibwa bwa gavumenti si bino byabadengako ebyoku mizigo naye nno nga ye ayinza okutambulira awo ku byeku mizigo tebikola mu gavumenti anti bijja kukola anti ze nkubuulira ajja kujja wano ani gwe yali afiirako naye juzi ku muzindaalo ku TV ani oli nankanyi ani ono juzi wano ono muvuka waawali nkeretanyi yali tamutidde migwa nkeretanyi yali tamanyi Nammere ati nkeretanyi aleeta olw'e Masaka ajja alukuba ku Nammere teyagwa ku lyanda naye ati age matters nze mbimanyi ebyo byonna ajja kusala with time ajja kusala tomanyi kyekitegeeza ku maintaininga that pace abalabe baba bangi ne bakusukkako otuuka ekiseera nga tokyalya wantu tokyamala gatuula tokyakola kino tokyakola ng'abalabe bangi ne bakutayiza bwe bati buli wamu ne batuukawo buli wamu ne batuukawo abatatuuse genda ne chapati mu cabinet meeting ezo kikokasi kyekyo kyennyini so but age matters emyaka egyo gyakwekyanga muwala muto alina omuvubuka muto kasente erivubuka lyagudde mu bintu gwe
erivuka lyakubye lyakapooti y'amaanyi si buligenda kwebagajja minisita mulamba Kenzo ne Kenzo yakuba gyakapooti abo bonabona kati obulamu bw'amaanyi okitegedde obulamu bw'amaanyi kakati tejja kwogera Fanta ajja kumpulira ate Fanta agenda kuwulira atya ye odagala kwogera ki ndeka Fanta tampisaamu eggaali bibamu naye era omuntu bw'alinnya amadaala wabawo netiwaaka endala zagatta nazo era abo kye balina okuguma kati kwe kugumira tugabane bafanta baka bakulu abo bakati bali be baka bano okiwulidde balina okukkiriza babeere kutugabane omukyala kweyo levo aba takyali wakuzanya ayingira 8 n'obutadda kweyo levo ali mu mirimu gya gavumenti era bodda mu kuvimba mbu biki ovaawa bwelya ssente ovaawa nsagala kunjoga mbwovu owuluguma bagamba twala eri owuluguma biki balina okuguma bagumire tugabane kuba oli agenda kulinnya ennyonyi meeting eri Paris Monaco eya tiketi ya muntu omu kati naye mayibe agenda osangayo babinywera baawano olina kuguma bugumi n'otambulizaawo basajja nga bagudde ku kizibu ate oba naffe abaffe abatalina kye bali era ogenda okulaba nga birimu tugabane gwe tobalabeyo nga balwanagana eyo namusanze akasajja akasiguze tobalaba nga balwanagana nga baavu bazibu naye kale kasita akasente weekali mutambulire waawo oba ojja akasente ate oba onookolaki byombi bigaane gwe woba ojjera akasenteko kubanga nabeera bajja kuwatanya ebbali ekituufu so kabineti eyo erimu ebintu bingi ddala ffe eri ebusoga ewaffe jjajja yanyiza amapeesa era yazzeemu kuzito y'abakyala oba yalabye nga abebusoga muyina emputtu nkugambye era ebusoga weetaagayo men's revolution okimanyi nti jjajja yanafuyiza yabawaddeyo yo omuntu omusajja yenna tewali wadde omulema bonna bakyala abanafuwayiza nnyo nkugambye ebusoga teri musajja ategeera wadde no kyeyatukoze kyeyagabyeyo minisitule ya musajja n'omu nkugambye abasajja b'ebusoga kati mu East and Central Africa twalaze nti tetulina kyetumanyi kati nno ffe yatuzinzezinze n'akamala bumazi yatuzinze Mubende n'azinga Kasanda n'azinga Mityana n'atuwa Nabakooba mwatambulidde awo yatuwumbyewumbye bw'ati anti ababaka abasingawo ba NUP abali NRM yesinzaayo NUP eyinayo zaake n'ensamba oshabe wonna NRM yatukubye Nabakooba n'agenda ekibuga n'atukuba Muhooza muwala wa Sali Musale eyo Greater Mubende Greater Mubende yonna erimu baminisita babiri anti kati nekyankwanziroza tewavuddeyo muntu tubabalira mu Buganda yafunye abaminisita mwe mwasinze okulya abaminisita abangi balinga 27 ffe twasinze ffe twafunye 5 era mmwe mwabadde mu basaana tekanaawo ankole nannyini kintu bafunye 7 bakabinet ministers yankole baye kintu kyabwe bayita awalala wonna be baliwo naye kati ffe Busoga minisitule gye nalabye gye yatuwadde of course yagitwongedde bwongezi eya presidency Babalanda yerimu ebitambula Mama Kadaga ye tetambula Mama Kadaga East Africa ate Rukia Nakadamu ne minisitule sigimanyi third prime minister without portfolio president tuzeya muleka ye guno naguli kiki yakolera NRM omukyala oyo ku publicity abakyala balina amaanyi gaabwe ag'enjawulo kisooka si mubi ekyo olina okukimanya mukazi mulungi kakati wabanga mukazi mulungi alumikako alina omwami ayinza obutaba
ayinza obutaba kati ekyo kikumala bumazi ng'omusajja amanyi ebyekifirika ekitabo tino noga tutambule kuba ogenda mu details oba ojja kubwa emiga egy'obwereere bakutula omugongo kubanga weebuuza ye lwaki tava ku Nankana ku lisiti tavaako kyokka nga Nantaba yavaako Nantaba entalo zamusukka anti yeyezannya gye nkugambye olina okusala omuliro abalabe baba bangi mu gavumenti basonda amaanyi ne bakumenya. Nantaba mukazi mulungi naye ku feesi lwaki ye tebamulekaamu mu kabineeti anti nkugambye abalabe basukka obungi n'ab'omunju ne bakulwanyisa ate kasa bijjamu perception y'omunju maama n'agamba ensonga eri ki eyo ate maama bw'ayogera baaba tosigalayo jjajja atya maama tosigalayo jjajja atya maama tewali musajja era maama wakyogerera erya Nantaba baba alisazizaamu dda kati kankubuulire omusajja yenna ali serious nze kinalaba omusajja yenna ali serious mu bulamu mu maka ge ng'oli serious mu byokola kasita obanga buli musajja yenna ali serious mu byakola mukyala we alina obwogerero okitegedde naye omusajja yenna atali serious yoyo gw'owulira nti omukazi owange alina kyayogera nga ngamba ki alina kyasalawo ewange ng'omanya atali serious kuba gavumenti ya waka tewali agiwangula ng'oli serious bw'otatereza gavumenti eyo eyawaka oyinza okwekanga ng'osuze ku landisita ate olina kyoyinza okukola olina kyoyinza oyinza okwekanga ng'osuze ku landisita oli ku music boat naye nga music sigwoliko ebirowoozo bikuli wakati nzirayo nti ewaka nzirayo nti ng'ewaka tewateredde singa omuziki guno tegugwa tugira tubeera wano weebale nnyo ng'eyo minisitule y'ewaka ekyaganye kakati naye bw'olaba nga minisitule y'ewaka nnungi ogenda bukyali ogenda bukyali kubanga teriyo ki tewaliyo ntalo teriyo denja okiwulidde naye ab'ebusogga mbayozaayoza twafunye ministries 5 bigirwa oyise mu ntalo ndowooza naye bw'otuula bwoti n'otunuulira entalo z'olwanyi oga nti mukama weebazibwe okubanga nkyaliwo tugeze tukula entalo ezimu ogenda ozisuula oba oyagala oba toyagala ate abantu baali baagala bambuuza nti ani yaleeta akakadde ako okweyimirira bigirwa nga baagala mumanya mwami kwezi wandigambye mwami bigirwa n'atubuulira yaleeta akakadde niye kimanyiti abantu nabo baagala entalo baagala ebyonoonese baagala entalo empitirivu ezo eyo mata eri overtaken by event yaggwa naye ekibuuzo ekyo kyasindikibwa ng'abantu baagala kumanya yaleeta akakadde okukweyimirira just gukyoba omanya nti family eyazijja mu kkomera novaayo oba ani yakaleeta oba ani yakaleeta business kakati opposition yalonze abakulu muwadanku nnyingi bamutadde ku kosase akakiiko ka paaka nako wakalabye bwe kali kozi bakawaddani akapaaka nja kumala okukebera okwo George Musisi naye waali awo amyuka muwadanku nnyingi opposition ebyokubanja akalulu ndowooza awo ebyakomye era basanyufu nnyo mukulu gyewuli yagambye tagenda kuddamu kuwakanya wabula agenda kuteesa n'okuwabula kakati nalabye submission ya OHT Joel Ssenyoyi nenjagala okukwata ekibulooka nkube TV njase kubanga owekitiibwa Ssenyoyi yatututte ku level ya Germany oba UK bwe olabe ku opposition leader bwe UK ng'agasimbagana ne prime minister birowoozo kati olutalo luba lwa birowoozo kitegeeza ki nti ebintu nga tulwana dictator tebikyakola ebyo tebibaamu
aja genda issues mubeera ku issues kubanga yagambye tugenda kubeera wano to check the government. That is our role, to check the what? The government. Temukitwala bubi nga tuba checkinga. Me and my team, we are going to check the government, not just to oppose anything anyhow. Tuba tugeze Bungereza, judge yanywedde obusera France case ng'alabira ddala ekintu kye kitambula, ekintu kyaggwa nga bwe yakibala. Mulimu abantu abalina enjogera egamba nti obulamu bulinga we nabubala, ng'alaba buseeyeeya. Nkugambye kati ate ne munonda ya gavumenti yonna ey'oludda oluvuganya ogiraba nga Kyagulanyi yamaze n'ategeera ebyobufuzi kati akutte ekkubo erya FDC lyakwata mu kukola ki? Nti kati munonda y'oludda oluvuganya FDC enkadde oba biri byabadde avulugavuluga ebyobufuzi, eyo peegi yagivuddeko. Yagondi tolina kyotugamba nefutuso gyabisobola. Kati olaba ng'ogyeko ekyalidde of opposition, but ebifo byonna engeri yabigabyemu kuba ye yabigabye era olowooza yabigabye ye yabigabye olowooza luno olukiiko olwa wano olufuzi sebu obwedda bamubulya kibasazeewo kati kankubuulire n'awabula ebyo bibyo tewali kikola ki kyebasazeewo awo kyata approvinze anti bo basalawo ye na approve anti approve, you can approve or disapprove. Yakyalina amaanyi agayina agasalawo ene Uganda ku kibiina ekyo agayina ensonga ezimu zamuleka naye ku abo abalina bwati nga jjajja bwalina abaki ababe. Kakati ogenda okulaba nga positioning gye bazigabyemu seniority yavuddeyo, the element of seniority yavuddeyo as opposed ku envuluga gy'adde avulugamu emabegaawo wonna. Okiwulidde n'aleeta omuvuka olw'okuba awangudde ogw'emupi n'amubakubakaawo n'ebintu bingi talina kyamanyi musajja wa musajja mburasita gwakkiririzaamu tebikola. Kati azzeeyo ku nnomo, kati azzeeyo ku mpuuga. Nsamba Oshabe bamutadde ku paaka naye si yakulira deputy yakulira Nsamba yakulira paaka waliwo amumyuka awo. Kakati njagala okutegeeza kati yaleese bamwiru, kati yaleese sober mind, abantu basobola okureasoninga. Kati yalaze ebyobufuzi by'opposition bisaanye bikule ekitiibwa Kyagulanyi, ebyo byobufuzi kati bisaanye bikule bive mu mbeera y'ekifutu soja bidde mu bantu abategeera. Kati eri eŋŋombo teyavuddewo, yagigobye. Era omuntu agenda okusembayo okubeera omusiru mu byobufuzi bya wano yefutu soja agenda okusigala mu lutalo olw'okubanja byatategeera. Bakama we bamuvinga dda, diru yayiika yagaana, ate tekyadda tukole ebirala, tugende tusambe ebituufu. Futu soja akyalina ekifo talina constituency, talina katebe mwatuula. Kivula ne wali ku kitebe yagobwawo. Mugende mukolo abagenda muwino mugende. Bino ebiseera siba bya bufuzi, biseera bya kugabana ke. Futu soja gabalabi bagenda kukola batyolo. Akajanja kakabagwemu ekyabavumyanga abantu nabo kabakirabe. Akajanja kakabagwemu naye si kuba lya mulukwe bafutu soja okubakozesa enkozesa eyo gyonna gye baba bakozesa ate ne babasuula. Njagala okutegeeza omuntu yenna awezezza emyaka 18 ng'owezezza emyaka 18 oteeka okuba olina obwongo obulaba ebintu mu ngeri yaki ey'enjawulo. Okitegedde? Nze mutabanyi wange agenda kukola senior 6. Okitegedde? Naye yali yakola obusolosolo ne mugamba nze sirina budde bwo. Kasiro wezezza emyaka 18. Gwe olowooza nti oli wakabi
gubeera wakabinzi olaba ndya kuza taata wange nedda nkutadde tosomera nze weesomera wekka na famire yo gyolikola toleeta sitole mbu oyamba nze okiregedde nze nwana ntalo zange za byanfuna nkyalwana kwesanyusa tombuulira kati gwoba osazeewo kuzannya bwoti gwezannya ensi ejja kukola ki ejja kukulamula nze nyinza n'okuba nafa kubaza ogwange nagukola nakuzaala wooli sukulu fees sinaba kulemererwa naye bwondaga nti otegera nnyo okusinga nze teyesootinga yekka ali ku ssomero teyesootinga yekka n'emisango egibeerayo ku ssomero aba atya nze okutegeerako amanyi nti taata ajja kuleeta obuzibu nkugambye nze era namugamba nti bwongamba nti ogenda ku ssomero ze sukulu fees waali bwogamba nti ogenda ku ssomero fuluma tewali buzibu gwegende oba oyagala tabaala nsi nga tenakutabaala gwegende ogitabaale ejja kukwagula ojjajjo tamanyi nsi yandigibuuzizza gwe kennyini taata we nze kennyini n'omulaga engeri gye wajjamu n'ogenda ng'okula omanyi abaana bagenda ne batumanyira ab'omulembe guno omuzaalidde Kampala ali mu environment yakabi okitegedde n'akumanyiira mbulw'okuba mwana tiwamujjukizaamu ekiwempe gwe kiwasula naye kati nze binayitamu obimanyi gulyoka omanyiire okitegedde singa yamanya sitole y'ekiwempe teyandisuze yandigeddedewo ku ssomero singa nawe walina olunkulu tewandigenze ate nalivuddeyo buyende singa ffe ebisajja byeyo ku byalo ebisogolo omusogolerewo okiwulidde naye wakuma ne webaka ku kiwempe kaakati ebintu byonna omuntu kasitaweza emyaka 18 bafutu soja tobasaasira balina nabo okukozesa obuki obwongo batubuulire bategeera tebategeera kubanga okubeera futu soja tekitegeeza butategeera bo balowooza nti essaawa yonna bajja kubeera ku kitebe awo baleekaane bavuma abantu babakyaggwe ne kati babagobawo kati olwo abali mu makomera mungu abasaasire so kabineti ey'oludda oluvuganya musajja wange Swengere yalabikiddemu nga minisita owaki minisita wa art and culture balimanyi nti neya Nabosa entertainment art and culture era yetwala ebyo byonna anti banabitone bonna bwe bityo n'abalala so njagala okubayozaayoza kakati obuzibu ow'ekitiibwa Kyagulanyi bwe yafunye bye yasuubiza nga talina kyasobola teeka mu nkola n'akamu fe abamugamba nga politics omukutte bubi si byakuyimba n'awakana kati tazeeyo ku page square 1 tazeeyo ku basoba people kati ekyamugobya mpuuga kiki kubanga wagoba mpuuga nga bafutu soja bamuvunaana amataaya amayitirivu ennyo gakyusa Ssenyonyi agenda ayambala Timbaland oba Desert Storm Ssenyonyi ayina engeri gyakwata ettayi n'asiba eppeesa lino ng'afulumye anaye omwana mulenzi oli jjajja amukoledde kati yawulidde obulumi nga bamufulumya mu Land Cruiser eyo ne convoy n'ebigenagena bya office bw'ate obwedda mbwagirengerako bw'ati n'agamba tekisoboka wakiri okutta omuntu kakati gye bigenda okuggwera wa kati ekyo ekibiina gye bigenda okuggwera kasabakyusa leader of opposition bwepa ekyo kiba kibiina kirala Yoweri Ssenyoyi ajja kukola ekiki ajja kukola ekiki jaga tekisoboka munkyusa mutya ng'akola ekiki FDC bwe yali DP bwe yali kugambye ey'ofiisi ojjukira musango gwa lumu I mean mu biru ye gye yali aleese ye yali entuufu ey'okulonda bonna ab'opposition balonda leader of opposition obuvunaanyizibwa ne butaba ku kibiina kimu okutwala badeni olw'okuba oli afunamu ye alonda muntu amuwa kantu era kyova olaba ttiimu ye NRM yajja ku floor y'akakiiko neekuba etteeka eryo bubi nnyo ng'egamba etteeka lino ofiisi ya leader of opposition yetuyambye okwatirawo abantu baffe
okuzimba democracy Ssenyonyi ebigambo bya democracy byayogedde bulungi nnyo okucheckinga gavumenti ne formal way siwe bulamu bweyagiddemu butereevu kyovula baali lumu yali tayiza kuwona jeje yamukuba lumu mbona ye ayina engeri gye yafunamu akantu etteeka ne livaayo anti va ku byakantu lumu yali tasobola kugusa tteeka eryo kubanga jjajja lyali terimukolera mmwe mwena opposition okulonda leader of opposition mujja kuleeta ekizibu muyinza okuleeta atatuula mu ntebe ye nkugambye leader of opposition office oludda oluvuganya tuba tunaatambula mu byobufuzi ebireeta enkyukakyuka ey'ofiisi eba erina kuvaawo tuba n'ababaka kale ne tubeera nabo ordinarily naye abantu abalina budget ye biliyoni 13 toyinza kugamba nti banajjako gavumenti bali bulungi bakolerera kubeera awo apartment zizimbibwe abeera ne target guno omwaka nozimba ya apartment buli financial year azimba ya apartment kati oyinza otya omugamba nti jjajja mubi tosobola naawe tosobola naye gwe omanyi nekyagulanyi lwakuvuganya jjajja naye tayinza kukugamba nti jjajja mubi kyagulanyi nagamba nti jjajja mubi aba alimbye jjajja akyusiza obulamu bwe nnyo waliwo abagamba kyagulanyi yali mugagga nedda yali mugagga naye nga tatuuka ku bugagga buno bwalira zino ebiseera z'ebyobufuzi zasukka naawe oyinza nozeepankako ate nga tazikoleredde oyinza okuleeta ekivuulo eky'emiliyoni 2 ng'ate 2 abijja kukaweesa omu kituufu ate 2 oyinza ozitwala weka kubeerako abayimbi abalala oyimbye weka ab'ebidongo ofiisi 45 naye kati kaweesa omukubi ebi omuntu omu Semaganda omukubi ebi omuntu ogu kaweesi nakati akyawoloma talidda ngulu yafuna n'ekizibu ku mutwe tafuluma nju busungu bungi tafuluma mu nju era alina okufuna abantu abasobola omubudaabuda yeetaaga kutwala mu ddwaliro psychologically bamubudaabuda kituufu n'alyoka akola ki mulwadde adda engulu yalwala obuwongo yafuna ekikangabwa ky'amaanyi juzi nasaga muganda wange Semaganda nanga nti kwezi wayogeranga akalulu nga tutunula tusaaga busaazi naye akalulu kazimu naga naye nebaza Katonda ngenze nkomawo kati mutima gugenze gutereera bali badde baneebuuzaako abo bonna nze nakola musomo mulamba nimbasomesa ku ngeri y'akalulu n'abantu engeri gye beeyisaamu abanaakuwa n'abataakuwa abantu bakujjajjatte nnyo omanya nti abo babbi tewali kalulu tewaba kalulu awo naye kasita olaba abantu nga bajja buzi ne bakulaba ne bagiraba ti ne bagenda naye kasita olaba nga bayimba nga batyabula amazina tolaba bwe navuma abakyala b'egindi eri ebusoga nogamba nti kweziva ku bantu bange ze nabalaba negamba eyo entyabula y'amazina eyo teri genuine si yakalulu nina omukyala nali ŋŋenzeeko awantu wamu ng'eri eri oyogera nga batudde eno ku nnyumba yaabwe nali nzize kweteewuluza kaakati bwe wamaliriza bwoti ng'osiibula ne basituka n'omusajja mangu mangu bagende basimbe layini era ssebo nabasanga basimbe layini naye nga beetuulidde eno tebakulinako ne tayimu ya layini bwe yatuuka beeba baki era bakasanda north nzija naye nze ku luno tewali byakubawa ssente oddayo mu kalulu enzirayo saakusuubiza nti 230 ngenda akasanda north